tuleete Sheikh waffe addako Sheikh Abdul Nasir biidhinillah atutwale mu session eno eddirira mu budde bwe insha Allahu taala tulabike nga tweyongerayo. Mbakubiriza bw'obanga ddala oli musomi noonya wootudde nga naye osobola okuwandiika by'osoma, oleke kuwulira buwulizi irimu, noonya wootudde teekako akatooki insha Allah. Nsaba Allah akukwasizeeko baseeka bye basoma ofune w'obiwandiika osobole okuddayo ewaka wejjukanye. Sebo Sheikh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتند مجبو ebbanga lyonna agataliimu bukendeevu bwonna nannyini kutendebwa nago yekka yeweekitiibwa Allahu Rabbul Alamin. Nashkuruhu jalla fi ulah wa nahmaduhu an hadana li hadha ad-din. Tumwebaza Allah era ne tumutendereza okubeera nga yatulungamya eri obusiraamu. Abanga obusiraamu kyekyengera ekyetengeredde nga Allah gwakiwadde ne bw'aba talina kyamwongedde kyala mu birabwange ebyengera, so nga ate Allah gwakimye ne bw'aba nga yamuliku dduniya wa ma fiiha, ng'edduniya n'ebirimu byonna bibye, talina kyayina. Ku lw'ensonga agenda byeyagaliramu akaseera katono oluvannyuma asisinkane Allah gigenda kubeera mitawaana gyali. So ebbanga lyonna sala empenda n'amagezi okulaba ng'okuuma eddiini yo, kuba kyekyebbeeyi ky'oyina. Ebisoomooza by'oyina mu bulamu bwo gumiikiriza ku byo, togeza n'oguka n'osuulawo eddiini kuba kyekyebbeeyi ky'oyina. Aghla ma tamlikuhu, ekyebbeeyi ekisinga mu byonna by'oyina y'eddiini eyo, gikuume. Anaawangaala mu bulamu bw'ensi ng'ali mu ssanyu naye ng'eddiini nfu tayina waafuniddemu. Ku lw'ensonga mwana wattu la khayra fi laddatin min ba'diha an-naaru, tewaliwo kalungi kali mu buwomerevu mutonde bw'afuna naye ng'oluvannyuma lw'obuwomerevu obwo agenda kubeera ng'ayingira omuliro gwa Allahu azza wa jalla. Saba Allah tuwangalize ku ddiini eno, atuteebese ogikola nga bw'ayagala era ng'omubaka alayhi ssalaamu yagisomesa era nga basahaba radiyallahu anhum be baagimukoppako. Tumwanjagira Allah nga tumusaba assa okusaasana emirembe ku weekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alladhi jaa'ana bilhuda, eyatujjira n'obulungamu n'eddiini ey'amazima. Saba Allah musiime saako ne basahaba be alladhina waqafu ma'ahu wara'ahu fi sabili nashri hadha ad-din, abaayimira naye emabega we mu kkubo ly'okusaasaanya eddiini eno, ne bagumiikiriza emitawaana gyonna gye baasinkana, kuba ekkubo lyali lya bisirikko. Abamu obulamu baabufiirwa, abamu famire ne zibeegaana, abamu ne bawaŋŋangusibwa naye ne bagumiikiriza.
ne bagumiikiriza saba Allah basiime ojja kuba mubi nnyo okusuula enzikirizayo naye ng'abantu Allah yayisizaako okuba nga obulamu bwabwe bukola ki omusaayi gwabwe guyiibwa n'obulamu okubeera nga babufiirwa mu kkubo ly'okubeera nga aqiida oba eddiini eno oba enzikiriza eno naawe mwana wattu ogisangawo era n'oba omusiraamu n'obweyagaliramu. Ntera okwebuuza subhanallah nze Abdu Nasir oba naawe wandiwangaalidde otya mu dduniya eno efaanagana bweti nga ggwe John bamu ekifaananyi wandiwangadde otya mu dduniya nga ggwe Carolina atamanyi kunaaba atamanyi ani agwanidde kusinzibwa atamanyi kigwanidde kuliibwa na kitagwanidde kuliibwa. So kikkakatako okusayira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be radiyallahu ta'ala anhum abagumiikiriza mu kkubo ly'okutuusa eddiini eno gye tuli. Saba Allah basiime ne bakyala b'omubaka alaihi salam bamaama babakkiriza na buli kinnoomu awulidde ku bubaka Allah bwe yassa ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abukkiriza n'atambulira ku nnuŋŋamya ye okutuusiza ddala olunaku tunaasinkana owekitiibwa Allahu rabbul alamin. Awalan neebaza muganda waffe sheekhe waffe Sulaiman Jakana hafidhahu Allahu jalla fi ula wa ra'aahu wa waffaqahu lima fi khayra fi hayatihi. Saba Allahu azza wa jalla abeerenga amutukuumira wa amthaaluhu n'abamufaanagana abatatiirira kitonde kyonna okubeera ng'oba oli awo bannyonnyola amazima Allahu azza wa jalla g'abeera abategeezezza. Saba Allahu azza wa jalla byatujjukizza muganda waffe tubitegeera ye tubiteeke mu nkola. Ab'ebitiibwa omusomo gwe bampadde bugamba obulamu obwakanyigo omutonde bwawangaaliramu senga abeera ku shiriki emitawaana omutonde gy'agenda okubeeramu oba gy'agenda osisinkana bw'anaabanga atambulidde mu bikolwa eby'okugatta ku Allahu azza wa jalla. Alhayatu albaisa allati yaishuha annaasu bisababi shirk. Alhayatu albaisa allati yaishuha annaas bisababi shirk, obulamu obwakanyigo n'emitawaana abantu gye balimu oba gye bagenda osisinkana singa kanaageza ne kabatanda ne bawangaalira ku bushiriku. Abanga b'ebitiibwa assababu alladhi min ajlihi khalaqa Allahu alkhalq, ensonga lwaki Allahu azza wa jalla yatonda ebitonde kubeera nga bimusinza bimwawula bimusinze yekka, kubeera nga bimukenenula mu buli kikolwa kyonna ekifunwamu nti abaakikoze abeera agasse ku Allahu azza wa jalla. Kyabuvunaanyizibwa nnyo nga sheekhe bw'atunnyonnyodde okubeera nga daiman nabda'u bitawhidi wal aqida, ebbanga lyonna okubeera nga tutandika na kujjukiza bantu butabe bayina okwawula Allahu azza wa jalla n'okulongoosaamu enzikiriza zaabwe. Ku lw'ensonga enzikiriza bw'eneefa ne bw'onoosaala ne bw'onoosiiba ne bw'onooba n'empisa nga zikulukutanga mubisi ne bw'onooba ofaanagana otya mu nfaanaganayo nti oli munnaddiini nnyo naye ng'enzikiriza nfu tewali kyogenda kugasibwa mu kusinza okwo kw'onooba osinzizza nako Allah. Kyova olaba mulimu ebitabo bamanyi baffe aba umma, mulimu omumanyi waffe osaba Allah amutusiimire amusaasire amugazize entaana ye Sheikh Nasiruddin al-Albani alayhi rahmatullah. Ebimu mu bitabo byewandiika mulimu ekitabo yakituuma erinnya eddungi yakituuma erinnya nga ligamba al-aqidatu awwalan law kanu ya'lamun.
al-aqidatu awwalan abange enzikiriza yino kulembera yeyino okuweebwa akakisa akasooka law kaanu ya'lamuun abantu bakubanga bamanyi naye olw'okuba tebamanyi obasanga nga bassaayo nnyo obudde okukenkuka mu bintu eby'enjawulo naye ng'enzikiriza ate nfu ekyo kya bulabe nnyo eri omuntu biidhinillahi ta'ala olw'obufunda bw'ebiseera katuyingirewo direct mu mitawaana omutonde gy'agenda osisinkana mu bulamu bwe n'akanyigo k'agenda owangaliramu senga anaabeera omushiriku amakulu n'asinza ekirala ekitali Allah n'asukkulumya ekitonde mu bitonde ku Allahu azza wa jalla ekisookera ddala barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan omuntu ono Allahu azza wa jalla yamufuulanga wa kitiibwa era n'amufuula okubeera nga ye boss ye mufuzi ye nannyini buyinza eri ebintu byonna byonna Allahu azza wa jalla byatonze ku nsi era ebintu ebyo Allahu azza wa jalla n'abissaawo nga bigenda kuweereza ye naye omutonde ono mwana wattu ekimu ku byakabenje ekidda gy'ali kwe kubeera nga bukyenkeera ne yeewanulayo waggulu eyo Allahu azza wa jalla gye yamussa ye kennyini ne yessa n'atandika okubeera nga asinza ebintu ebirala ebitali Allahu azza wa jalla already Allah bye yafuula nti biri wansi we. Allah agamba mu Qur'an walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila walaqad karramna bani adam omwana Adamu ono twamufuulanga wa bbeeyi twamufuulanga wa kitalo twamufuulanga wa kitiibwa olunaku lwe twamufuula okubeera nga buli kyonna ekiri mu dduniya kiina kuweereza ye buli kyonna ekiri mu dduniya nga kiina kubeera wansi we naddala omuntu hatta amajinni Allah n'agasukkulumya kuggwa omuntu n'akufuula ng'oli wankizo ku buli kitonde kyonna n'obeera ng'ofuga buli kimu n'akusira ku nnyanja n'akusula ku lukalu n'akugabirira buli kyonna ekimiininga obulamu bwo okubeera ng'osobola okusinza Allahu azza wa jalla mu butuufu bw'okumusinza mu birungi Allah byatonze era n'akufuula wankizo n'akufuula wanjawulo ku byonna mwana wattu Allahu azza wa jalla byatonze naye omutonde waggulu eyo Allah gy'amutadde yejjayo ne yessa wansi n'atandika okusinza ente subhanallah omutonde Allah gwe yawa obulamu era n'abufuula nga nsonga mu nsonga kwasinzidde omusinza n'okumusukkulumya ku bitonde ebisigalidde laba bw'ava waggulu Allah gye yamussa ente n'agifuula katonda we tembalabangako alladhina ya'buduna al-baqar abasinza ente subhanallah songa Allahu azza wa jalla ente yagissaawo esobola okukuyambako mirimu gyo egy'enjawulo bebanga nnamu then oluvannyuma lw'okubanga ogisaze mateeka g'obusiraamu nga bwe gasomesa ogirye niraba bwe wessa n'obeera nga mwana wattu ate osinze ente tolabanga kaba kabonero akalaga nti oliko ekikyamu
kuba buli omu ayagala abeere nga wa waggulu Allah gyakutadde ate newejjayo newessa. Subhanallah. Tolaba alladhina yastaghithuna bil amwat, abasaba abagenzi babajje mu mbeera ey'akanyigo gye balimu. Omugenzi oleda ali wansi w'ettaka atakyayina kyasobola kwetaasa, talina mugaso gwasobola kwetuusaako, talina kabenje kasobola kwetaasa, enkuba etonnya emuyitamu, naye laba ggwe ate omulamu bw'owanika emikono ne wekkakkanya n'obeera nga mwana wattu ate osaba ye. Tolabanga oba oyina ekikyamu ekiri ku mutwe gwo? Shiriki yenna abantu gwe bagwamu ojja ssanga ng'ayina akakwate ku kusinza ebitonde Allah bye yajjulula. Kyova olaba Ibnul Qayyim alayhi rahmatullah mu kitabo kye bayita Madariju as-Salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agamba wa min anwa'ihi ay ash-shirk talabu al-hawaij min al-mauta. Egimu ku miteeko gya shiriki eminene egijja omutonde mu Busiraamu n'asigazaamu linnya talabu al-hawaij, kusaba byetaago byaffe naye nga tubisaba abagenzi. Tunuulira ggwe akyali omulamu, ate bw'obeera n'entegeera nti omuntu oli ali wansi ayina kyasobola okukutaasa, yeegomba ggwe abakubanga mulamu kuba oyina chance etereeza neeyongerako, ye Allah yamutwala, ggwe ate olaba ayina ekyomugaso kyasobola okukugasa. Abange tewaliiwo mugaso gwonna bagenzi gwe basobola kugasa nagwo balamu. Tewaliiwo mugaso gwonna abantu abaafa gwe basobola kugasa nagwo balamu. Allahumma okujjako abalamu be bayina omugaso gwe basobola okugasa nagwo baganda baabwe abaafa. Gamba ng'okubasabirako mu maaso ga Allahu azza wa jalla, walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana, abajja oluvannyuma lwabwe, abajja Allah baawadde obulamu ne basiramuka bawanika emikono mu maaso ga Allahu azza wa jalla nga bamugamba batya, ayi Allah tukusaba osonyiwe baganda baffe abaatusooka mu Busiraamu naye nga wabajjulula. Kati akiraba ggwe asuubirwa nti ggwe gw'alina okufunamu omugaso, ate bw'olaba nti ggwe olina omumufunamu omugaso, tolabanga oba kitonde ekyewuunyisa n'osiikana omuntu mathalan agenda kukola ibaada ennene, mathalan agenda kulambula nnyumba ya Allahu azza wa jalla, Allah amusitudde mu madaala, ategedde nti waliyo okulambula ennyumba ya Allahu azza wa jalla ka rukun min arkani ddin, ng'empagi mu mpagi y'Obusiraamu, naye n'asooka ayitako mu kyalo asibule abagenzi bajjajja anti kati tugenda, mbasaba mutusembeete bulungi mu bbanga eyo gye tugenda okubeera era tukomeyo bulungi. Ya subhanallah, omugenzi abeera mu ntaana gy'ali n'atunuulira ogwana gwe yaleka waggulu ogutalina makulu ku lw'ensonga, ate ogenda otya eri ono eyafa omwanjulira ensonga zo akuyamba otambula obulungi mu bbanga. Olwo ate Allahu azza wa jalla akuwadde obusobozi era gw'osuubira nti gw'ogenda okukolera omulimu guno. Allahu azza wa jalla omuntu afaanagana bw'atyo, mwana wattu aba avudde waggulu gye yamussa. Tunuulira abeetooloola entaana mathalan eya Husayn, entaana ya Husayn. Husayn teyasobola kwetaasaako kuttibwa radiyallahu ta'ala anhu. Kati ate abo abamusaba obwongo bwabwe bufaanagana butya? Lwakuba ekyewuunyisa teri muntu mu bantu Allahu azza wa jalla be yatonda ndowooza ayina
mitwe oba mubiri ng'emibiri gye gisukka mugumu, omubiri gwe gusukka mugumu nga Husaini. Kuba buli omu ojja kumusanga ng'agamba nti Husaini ali waffe. Ab'e Masiri bagamba Husaini ali waabwe, buli omu agamba ali waabwe. Omutuufu ali luddawa akakasa nti Husaini ali wuwe? Ab'e Masiri bw'ogenda wali Sayyidatu Aisha, bino byenjogera mbimanyi ku lw'ensonga ta'allamtu fi biladi Misr, naye obasanga nga bonna no si Sayyidatu Aisha, akatundu bakayita Ataba, wosanga entaana ya Husaini baga mbu awali, naye n'obasanga abantu abayina obwongo obulamu nga beetoloola bwe basinza bwe bavunnama, yatabarakuna bihi, basaba emikisa okuva eri Husaini. Subhanallah, alladhi maata wa huwa tahta thara, eyafooledde ng'ali wansi wa ttaka ate gwe musaba. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah kyagamba mu Qur'an, walladhina yad'una min duni llah la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Abantu abasaba ebintu ebirala ebitali Allahu azza wa jalla, abasaba lubaale, abasaba empewo z'ekika, abasaba amasanamu, mwana wattu be basaba tebiina busobozi bwonna busobola tonda kintu kyonna, so nga ate mwana wattu ne bebitonde nga bano ababisaba. Amwaatun ghayru ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Ojja kwesanga mwana wattu bafu bagenza bali wansi w'ettaka, obulamu tebakyayina, tebamanyi na ddi budde bugenda kutuuka ddi Allah bajje wansi awo we bali. Ne ggwe omulamu ate olaba abo b'oyina okusaba. Saba Allahu azza wa jal atutaase akabenje akali mu kumugattako, naddala mu ntegeera egamba nti abagenzi balina omugaso gwonna gwe basobola okugasa nagwo abantu abakyali abalamu. Kyova Nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mu kugezaako ziba n'okuggalira emiryango gyonna abantu gye basobola okubeera nga bayitamu okugatta ku Allahu azza wa jal, yatugaana ebifo ebyo bifuula nti byankizo, okubifuula nti bisinzibwamu. La'ana Allahu al-yahudu wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah agobe mu kusaasira kwe, Allah yagoba mu kusaasira kwa Abayudaaya n'Abakristaayo, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, baafuula entaana z'abannabbi baabwe wa salihihim n'abalongoofu mu bo, mwana wattu baazifuulanga bifo ebisinzibwamu. Allah n'abagoba mu kusaasira kwe. Nabbi alayhi salaamu n'akitugaana mu hadith ya Samarata ibnu Jundab bwe mba serabidde mpanvu ne twagala mu mahallu shahid. Nabbi agamba nti abange abantu abaaliwo bifo mmwe kanu yattakhidhuuna qubura anbiyaihim wa salihihim masajid, baalinga bafuula ebifo by'abannabbi baabwe n'abalongoofu mu bo ebifo ebisinzibwamu. Abange temufuule entaana ebifo ebisinzibwamu, ekyo nkibagaanye. So barakallahu fikum, sigala waggulu eyo Allahu azza wa jalla gye yakussa. Omuntu agatta ku Allahu azza wa jalla ye kennyini aba afuuse ensonga mu nsonga y'okwesaanyaawo. Senga ogeza n'ogatta ku Allahu azza wa jalla, oba ofuuse ensonga mu nsonga y'okwesaanyaawo, obulamu bw'okubudibaga, oba n'okutuuka ku extent ey'okulamulwa ng'eyesse. So nga ate Allah yagamba wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Abange tekageza ne kabatanda
ne mukola ensonga yonna esobola okuvaamu okufa kwammwe, Allah kuvadda musaasizi gye muli. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, tekageza ne kabatanda ne mwessa mu mbeera yonna esobola obbaviiramu okuzikirira. Naye omuntu agatta ku Allah mwana wattu ye kennyini aba yeetuusizzaako obuzibu, aba afuuse mu